Amina. Ezo ssente nyingi omuntu okutoola gwe tutamanyi ng'awa omuntu gw'atamanyi. Nyingi nti ffenna tuli wano ogenda ne wa muganda wo n'omusaba emitwalo 2 gy'ogenda okuliisa abaana. Muganda wo bwe mwazaalibwa n'azikuuma. Naye olwaleero omuntu aweereza ssente ezo n'aziwa Nnamulindwa ku lwamulongo, ku lw'okuyamba, ku lw'ensi nga talina na bw'amuyita. Omwana ono mutuufu okusanyuka wadde mugambye nti ezo nazo ssente mbadde njagala mpulire kyagamba. Wabula ate ntono ku operation gye tugendako. Ntono ddala, ntono ddala. Nange ffenna ndowooza tubadde ng'abanaafuna ebbaasa olwaleero. Nange ze mbadde mbaze nze jjajja sibala jangu obalire wano ezange. Nze bwe nzijja ku mobile money ne bwe tutereka mu bitabo tuteeka mu kaveera bamba saagala kweriraanya. Nsaba okweyanza nange ebbaasa esembyeyo gye 10 egisembye wano emabega ono mukyala Jolese bwato. Mukwano nkweyanziza nnyo, nkweyanze gw'ompadde ebbaasa gye nsanze wakali ezo zizino. Naye nzijidde ku booda sooka ompeeko 2 ezinanzizaayo. 2 kozi ne baana bavubuka Isaac Mikero tujja kulinnya yakakaaga 2 nja tufunira awo booda ezituzzaayo 2 emmotoka etwala omulwadde mu ddwaliro. Ffe tulinnya booda nnyabo gw'olinnye emmotoka yaffe. Munnange kiba buyinza bwa Katonda. Yabo ffe tulinnya booda omulwadde asobola ogenda mu ddwaliro nga jjajja bw'akyabala. Amiina. Nsaba okweyanza mukyala Bbira bwa Jeeni, ssente waziweereza ku ssimu y'omulwadde. Nakakaawa Jeeni, amannya n'abagamba mugampe. Nze mba seetaaga ssente, mba neetaaga amannya gano by'ebitabo bino bye mulaba ntambula nabyo buli lunaku. Mujja gaggyako mugampe. Abantu abo bwe mubanga musaala osoma ddiini ki Nnamulindwa? Nsoma eddiini y'Ekikatoliki. Sapula eriwa gye tugenda ogenda nayo mu ddwaliro. Ggwe we Mukama Katonda omwekwatidde ludda wa Nnamulindwa. Akusobozesezza okulongoosebwa ne bwe bategenda mu bulago giteeke ku mukono. Gyambala ogiteeke ku mukono. Omugambe maama Biikira Maria ngenda mu theatre. Ngenda kulongoosebwa nveeyo nga ndi mulamu. Osobozese abasawo bano obayingira obakozesa ebyamagero. Okiwulira munnange mu nsi muno omuntu yenna alina okubaako Katonda gwe yeekwatako. Katonda gy'ali ate alaba ate agaba. Kapulo bateriimu mu nju munaani agenda okudduka wali aginnoonyeze. Mungulireyo sapula emu agiteeke ku mukono. Omugabe maama Biikira Maria nzize omwana wo. Kalifomu bw'aba akutwalawo osomeyo Mirembe Maria nga 5 Katonda eyo gy'akutwalira. Nsaba Zahara Katonda akuddizeewo, Aisha Nantongo Katonda akuddizeewo, Nakalema Amina, Helen Nakamaanya, Michael Malinga, Sempeebwa Abdulakim tweyanziza, Shamimu Nabukeera, Siteera Nabigabirwe Siteera Kabigabirwe, Nakimu Mary, Kagoya Maureen Namusoke, Betty Nagujja, Rashida Kamulegeya, Nabadda Aida, Nantaba Betty, Natukunda Betty, Kasibante Henry, Kigundu Yahaya, Nakato Yudaya, ne tweyanza nnyo Mugerwa Isaac, neyanza nnyo Bbira bwa Jeeni, ne neyanza nnyo ogwokubiri ne Nakakaawa Jeeni, ne mukyala Jolese bwato neyanziza nnyo neyanzeege. Maama w'omulwadde, bwe wali eyo wabiwulidde otya? Neyanziza. Weebalire ddala. Weebale mukwano basiba wali ku mutwe toteeka mu bulago engeri gye tulinamu obulwadde. Baba bateekamu omala mukolamu bw'oti n'olyoka okola bw'oti. Asooka okagyemu bwe bamukola osooka kuba kabonero bw'oti kwekulaba. Mupaati n'erya mwana n'erya mwoyo omutuukirivu. Amiina. Amiina. N'omukolako bw'oti n'omulaga laavu bw'oti. Mpoza naye n'awulira nti omwagala. Tuteekeeyo teeka ku mukono. Omugamba maama Biikira Maria ngenda mu ddwaliro nze naye essanyu eriri wano leero ndowooza n'obulumi tewali.
Tebulira nga ngenda kulongoosebwa. Bambi. Kubanga nkimanyi Mukama agenda kunnyamba, agenda kunyijayo mu theatre, ate ngenda kuwangula. N'abantu Mukama bongera omukisa abatudde konna ke balina. Naye yongera obagambe batuwe obuyambi. Njakalubirizibwa Nsaba obuyambi bannange bubulakokko. Sikko. Bubulirako ddala. Bannange nsaba buyambi. N'amaanyi gammwe gonna Mukama ajja gabaddiza bwe munaaba mujje. N'essala zonna nja kusaba Mariya omutuukirivu. Nja kusabira buli omu, nja musabira mu kiti kyange kye nnaaba nsobodde. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Njagala maama w'omulwadde ojje ogere. Namulindo owerabidde okwebaza ku musawo gwenna kwasa abadde atutambuza tutuusa ku basawo leero. Oli musanyufu gye ebintu ebimu byonna obyerabidde. Kiba kikola bubi. Kambeebaze nze. Nali disparate nnyo nga nfunye omwana ono aziini. Obwongo bwange bwalimu ebintu bingi. Neebaza mikwano gyange abasawo nabakubira essimu ne mbagamba nnyina omwana ono bamumpadde naye sina we ntandikira. Naye waliwo omusawo mukwano gwange, Mukama akuwa omukisa weemanyi, mbadde mukubira bukubizi essimu ne mugamba omulwadde wange atuuse ku mulyango n'agamba kale amalwaliro ago tegaba mangu, osobola okubeeramu essaawa nga 8 nga tonnamanya kituufu kyakukola nawa waakulagana ki. Nkwebaza nnyo mukwano weemanyi, musawo Mukama Katonda akuwa omukisa. Ne ku bakya leero gw'onkubidde n'oŋŋamba omulwadde wange leero lwagenda okusula ku kitanda ne nkugamba naye tukyabulamu akasente. Bambi nsaba ekitono ennyo mbadde nnyina okuba ne millions 4 nga ntwala omwana ono mu ddwaliro. Mugambye mulina emitwalo 5, ezange ziri mmeka? Kati wamu tuyina emitwalo miliyoni 1.65. Miliyoni 1.65 ziba ssente ntono banywanyi bange. Nsaba bategeeza nti omwana musindise mu ddwaliro ne miliyoni 1.65 oba kale miliyoni 1.62 kibaliraawo. Naye nga byonna kwe tubisuubira. Bill tujja expectinga abasawo nga bwe baŋŋamba okutandikira wakati wa miliyoni 6 n'okweyongerayo. Nkyanegotiatinga n'omusawo. Kyonna nze ebintu byange bibeera clear bya misana. Era bwe banansaasira ne ziba nti ziri 5 nja bagamba. Banansaasira nti ziri 4 nja bagamba. Naye Bill eddwaliro nasooka ogendamu lyansaba miliyoni 9 owa dokita gye nasooka okusindika. Lyansaba miliyoni 9,900. Ne nkugamba ntya? N'oŋŋamba eyo Bill nnene. Sijja gikola ki? Gisobola. N'abantu tebajja kusobola zikola ki? Kuzisonda. Ne nkugamba tunoonyeewa. Ebbiiru endala ensaamusaamu. Ebbiiru n'endeka. Kati bwe nannyonnyola mu dokita n'aŋŋamba naye era ssente ezo lwakuba eri ebadde private clinic. Kuba nze kale nze nzikiriziganya nnyo ne omuntu ali professional mu department eyo gwe mba nsinga okwagala ow'okuntikko. Naye ssente bwe zannemerera nemba nga ngenda noonya mpola mpola. Ne mugamba omwana neebaza yonna gy'asobodde okutambulira, gy'asobodde okufuna lwakuba nazo sizirabako. Naye nga yonna bagamba obuzibu bwe bubaawo enduulu ogikuba omulanga ajja yakola ki? Yadduukirira. Naye kale nyama ntono kaya n'eri mu nkwawa. Maama w'omulwadde nga tonnaba kwogera kigambo na kimu, njagala osooka onneebaliza jjajja oyo. Kwata bw'oti akantu kano. Nange maama nkwebaza nnyo kuba simanyi kye ndikuwa maama olw'obuyambi bw'okoze bwonna okulabirira muzzukulu wo okulaba nga asobodde okumutuusa ku maama mulongo. Nali nalemererwa olw'embeera yonna nga nali sirina bwe nsobola kumutuukako. Omwana nga nnuma nabeeranga mu kyalo nembuuza maama omwana nga ali wala. Naye maama nkwebaza, siimye nnyo maama, siimidde ddala byonna by'okoze. Maama mulongo osiimye nnyo, siimidde ddala.
olwa byonna byemunkoledde okutuusa ku mwana wange kino kyatuuseeko. Maama nali siremeredde bulemererwa saagaana naye olw'obusobozi maama nga sirina maama naye abampuliza bamaama ne bataata mbeebazizza nnyo. Munaakuweera omwana ampeera omwana abaawadde nze nsiimye nnyo maama asiimidde ddala ebyo ebyange maama. Era mbadde nsaba tugenda mu ddwaliro olwaleero naye buli alina kyalina atudduukirire kuba maama akoze omulimu omunene. Maama mulongo okoze omulimu omunene alina kaalina ebbiiro ekyali nnene atudduukirire tugenda mu ddwaliro eribaga. Siimye nnyo maama asiimidde ddala. nange amaziga tegabula mu kooti y'amaka kale leero mbadde sisuubirayo maziga bazisanguza kati bibatu bambi jjajja weebale kujjanjaba ate maama munange weebale Namulindo yatunyumiza bwe mwali mu ddwaliro e Masaka ne bakugamba nti okulongoosa kwa bilioni 10 yatungamba maama n'akuba omulanga ntunyumizeemu awo obijjukira. Mbijjukira maama yajja nankubira essimu nanga maama nti wangi naŋŋambe bagenda kunnongoosa nti ebbiiru gye tugenze batugambye emiliyoni 10 nenkaaba neŋŋamba maama sente zigenda kuvaawa mwana wange. Ate nga ne Masaka era baabagamba ez'okulongoosa Era ne Masaka baatugamba nga baatugamba mpitirivu ne zitulemerera. Ne mugamba mwana wange sente zigenda kulabika naŋŋamba maama zijja kulabika neŋŋamba kansabe essaala kuba nali sisuubira nti kisobola okutuuka ku kino tetutuuseeko. Era ddi bwe yajja neŋŋamba maama nti nkunonye baakuba essimu ng'ali waka ne bakuba essimu emugamba nti mpakazindaalo olwo eno embaata tuva mu ekisira Rubaga baŋŋamba oba yo bwe yavaayo nerowooza nti ewonye nze sikirabanga. Nedda maama yampita Maama yali akuyise naŋŋamba jangu waliwo omuntu kale waliwo omubaka bamuyita Honorable Kase Mubanda ng'azze ng'ayagala kumpa ku buyambi naye ng'ajja lwakubiri. Maama n'aŋŋamba jangu anti sala waba bakunoonyeza obuyambi anti sala ng'akunoonyeza naawe weefeeko. Maama yakola bulungi. ne mugamba maama nga sirina transport nampeereza transport ne muganda wange ow'Erukaya naye naŋŋamba jangu oyitire Lukaya tugendagenda ffembi. Kati olunaku lwe nali nnyina omubaka oyo okujja anti oli nankubira okusaaluuni naŋŋamba nzije ngenda mu ddwaliro. Kati anti munnange twali dokita ng'ayeetaaga x-ray endala tukiri ffenna nga tagenda gikola ku nze naŋŋamba okutegeera omulwadde wo mulongo bw'oyagala mulongoose kuba namuga njagala omulwadde wange bamulongoose agenda okukomawo nga si yeye. Naŋŋamba kati nnyina ate tesiti gye nnyina okukola ndowooza eba x-ray ngenda okumutumya wano nga mmulabako. Omusawo ng'agamba bw'oyagala mulongoose wiiki ejja kubanza ebyange mbyagala mangu eyina kukolebwa mangu. Gamba yimukirira eyo wa jjajja mu munene ndi taliiyo ne nga nze nfudde okuba ku ssimu y'embaata nga teriiko jjajja okuba nga essimu teriiko obunga nti yagenze Masaka mu kyalo naye nga teriwe Masaka ategeera. Kaakati nga nkola ki nga mbagamba mufube okulaba jjajja yatuyamba nga mbaŋŋamba eri tewali transport nga mpeereza transport ng'omulwadde ajja nga basobola munaye gye twandikomekereza okulindiriza kuba ssente tuyinza zirinda olumu ozirinda n'ozifuna kisoboka eziyinza otumalira obudde nga tulinda ate ne zitajja oba olumu ne zigenda okutuuka nga batugamba nti obudde buyise. Nze ndabyeko kuba ndi muntu mukulu era we saategeera nti ogenze kunona ssente nsonyiwa naalikuleseyo n'omala okuzifuna naye munaye nze nali obwongo bwange bwali kugenda mu ddwaliro kyokka mbadde siina birala na bye nnyinza kulowoozaako. Tubula process eno tujyanguyiza nti batuwadde mangu olunaku olw'okulongoosebwa naye Mukama atukwatireko
tezibula mukwate nze omwana wange nkaba mala omulongoosa oba tunatunda kinja kujja wano mu nnyumba zonna entebe nzitunde hufayiri bikimu kyange tufuna obulamu eri ddulaamu wakasinayo na ddulaamu buli kimu ngenda kuba nkola ki ngenda kubanga nkigira ngenda kubanga nkitwala nsobola okufuna ssente. Maama wange ogamba otya ye maama ani oyo? Maama Naiti nzijaawo wooli obuuze ku bantu maama Naiti gambi afaayo naye. Tweyanzizza nnyo nnyabo omulongo, tweyanzeege abantu mwenna aba kkooti y'amaka, mwebale nnyo mwebalire ddala okutuyamba mu bizibu ebiringa bino. Bonna bonna mulongo gy'okomya obuyambi tubawulira ku sita ne ku leediyo. Weebale nnyo maama, weebalire ddala, Mukama akutuwangaalize. Tokaaba kale abalaba Star TV bwetu tugenda okusimbula okugenda mu ddwaliro. Masiki eri olina masiki? Banji tweyanzeege munnange, Allah akuwangaalize, Allah akuddize wojja bannange, bali kubeera na mikwano, Mukama Katonda bonna obutuufu abaddizeewo ekintu waliwo kasisa koko ogenda nakola kitokaweeyo naye kiki ekiri wano aliwa nze era ŋŋambye nti mu nnyumba leero luli twalimu najja ate omwana ndeereko maama ebbiri zange za transport ze naamuwa kalwa olina kasisita kogenda nako eri kwata wali ku mulyango masiki obudde bwa korona tukimanyi nti gyali kyobula ffe tujja twesabise buli lwe tuyingira n'oteekako n'otereka eyiyo eno ya mukwano ya muganda wo eno yiyo eri ya maama mala okusitula kaana bannange ndabye wali odampulira kavuvu mane nga luli nga nali mu ddiiro nga ntudde bulungi siwulira kyega kinkoonako kati nga mpulira kinkoonako mane mpulira nga kankoonako eno yonna bwe kati webale kakolike wangi maama Mukama munnange amiina. Jjajja ogwo omukono si gwe nsite nakamalazo ogenda eri nalo okujja okusitula kaana mala okuwulira bino abadde ogamba ki maama? N'osomayo ebbaluwa ezitukaabya, n'osomayo zetuseka, n'osoma buli bbaluwa ate nali ntera okuzinootinga. N'omwana wange bw'ojja eri ewaffe nze ndiwo embiriizi yajja ekyazanga mu musomo gwo yajja ekinoni yampa n'ennamba yo nangamba naye maama bino ebizibu ebiri wano lwaki tetugende wa mulongo tugende tubine mugamba mulongo tuli muzunza paka ddi kati tuli beeno Masaka tuli Musanga wanaga maama n'ennamba yenjiyina tuba tugenda mu misomo gye n'agimpa ne muga nti mulongo mumuleke byayina bimumala naye tuwaliwo batakuwuliriza. Amiina tewaliwe batakuwuliriza buli wamu bakuwuliriza olaba n'abeeyerwa ebitakuli bakuwuliriza nagenda kati nedda nga rediyo etuukayo bulungi nenkolayo omusomo nagendayo naye nga olulimi bamanyi lunankole naye nga bakwogera mulongo walamuleebire kamuleeba nomukimu n'atukula ayina n'amiiso mahango biki ebyo ba oli mweru olina n'amaaso manene bakumbulirako nagendako eyo tweyanzizza nnyabo kati awo ffenna tuteekeko akokolo mulongo natukula ebigambo nno mbadde ngenda bigamba kulwawo nnyo wali baby nchi baby ngalo baby boy baby galo ngeteme
tutuukeko mutono obwadde bwa kyenvu tebadde njagala okutuukako nange mbadde nkirabidde waliwo ne sisita wange bamuyita maama Nanse amanyi nnyo abaana bano mukamutwalireko akalabe yalaba obwana n'alaba nze bye siraba mulungi nnyo mbuno obwana obuto kaakati ojja kamutwalirako kabulamu jjajja weebale kufaayo bambi muto n'omuwala muto awe ŋŋambira abawuliriza bange nti ffe wano mu Buganda bwe twazaalanga twagendanga either mu bannazaala baffe oba ewaka ewaffe gye batuzaala kubanga abantu abakulu abaliyo baba bategeera jjajja olaba kyoyogedde kati eri embaata ne ginne waayo babakuba bokka mu muzigo gwabwe oba mu maka gaabwe olaba nange mbulamu nange nnyina gye nkusindise bambi weebale nno kino kibeere ekyokuyiga bwe tubeera n'abantu abakulu wetu tubeere tuyiga mba mbasaba tubeebuuzengako bamanyi bingi oyinza n'okukebera bukebeza ekigere nga kyagala kuweta ye jjajja n'akijjayo ate ffe abawala nze dda bwe bakwatanga ku mwana wange ndoza bamulumya mbu yeebakidde sayidi emu esingo bagiteekemu ekigoyi agamba nedda omwana alumwa naye kati bw'oba tomanyi naye ye omukulu aba akola ki aba amanyi obwavu obuli ku nze leero tunatambuza bigere embiri zange ziriwo endala ani aseka tunakomawo nga tusitudde nga Namulindo avudde mu ddwaliro Allah tutambuze bulungi banange olugendo lume maama weeyanza ki mukwano nja kaleetera ka bebi nange tubawuliriza wanti paka batulagamu nange njagala kwogerako nekuba nabuli wayogera nabo jangu wano kubadde saamalayo bingi nedda tuli kubyamulwadde njagala webaze bantu nakusiibula abantu abasonda n'okusiibula mwannyuka agende bulungi bamulongoose Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manya agange nze buyondo buzaifu akafuba kabatu busago bwanga butembogo yenze comedian MC wena abatulaba ku Star TV ebunyinyi eggwanga n'abawuliza Star FM Radio abakozi obuyambi badduukiridde bonna bonna obuyambi alhamdulillahi rabbil alamin mwebale abo abadizeewo buli akuteka akutte konna konna buli afunye kakufunye konna konna n'atuuka wano mu maka gaffe n'atudduukirira mwebaza nnyo bani wannamwandu we tubeere wa maama waffe yatukozezza yatulabidde okutuuka wano naawe kenyera tulengera mu kyalo eyo mu makubo gye tutambulira tukolidde wano wannamwandu Bubakali omugenzi wa Lusimbi batukolidde wano we tuvudde era ffenna mwenna akuteka akutte oba 100 oba 100 oba 2 oba 3 oba mutwalo oba okutte ettooke oba okutte kyakulya alhamdulillahi rabbil alamin we bali tudduukirira naye mulongosa naye mugamba alhamdulillahi webali akubadde ekiseera kye tulimu kya kolona mwana tulina kwebeereramu ne tubikkawo nawe tubeeramu yoyo busawa busala yoyo busagwa akafuba kabatule nga byogera byonna bituufu nsaba okutegeeza abawuliriza bange twano wenyini we tuli essimu ya jjajja ekyaliko essimu y'omwana Namulindo ekyaliko essimu yange kweri twayagala kuosindika maama asaba amannya mugampandiikire kyekitabo ekyo kyolaba neebaza omwana ge yajjako baba bambi nabo bagamba batusiimye kiba kirungi kati amannya galiwa bawandiika mu kitabo omwana bagamba abawuliriza bange wano kumpi ne bw'otuuka ewakaliga wali ku saaluuni ne baga nti bavudde ku Ssekabaka wali baali bakyala kuleka kwaliko Jackie kati oyo mutegedde bambi nsaba atuuka ewakaliga obagambe abaana bawakaliga ku saaluuni nti muntwale ewa jjajja wa Namulindwa tumita jjajja Namulindwa wa Namwandu bajja kukkiriza bulungi bakuleete wano saagala jjajja ali bubi saagala Namulindwa ali bubi afunyeyo ekyennyanja kuba tuli Uganda tuli bangi
lero bwaba walese ekyennyanja kale nkya ne tulya ekinyeebwa oli ne tulya ekijanjaalo wakiri jjajja n'atoowolokokako mu kuliisa abantu bayina ewaka bambi bw'otuuka ewakaliga ng'obagamba njagala kgenda wannamwandu njagala kgenda wajjajja namulindwa mutambuza bigere wano nga mutuuka nga mutuleetera ku buyambi ewannamwandu walusimbi nga mutambula wano nga mutuleetera ku buyambi kale tetugenda kulwawo nnyo tugenda mu ddwaliro olunaku olwaleero nsaba mukama katonda asaasire omwana ono akomewo nga mulamu kyekyokomawo nga mulamu mukama alina okukinkolera wabula nsaba nkolere n'ekyokunsondera ssente omulimu gwono gwakuwona omulimu gwa mulongo gwakunoonya ssente omulimu gwa maama gwakujjanjaba omulimu gwa jjajja gwakujjanjaba naye jjajja ow'embiriizi omulimu gw'akafuba ka batule namulindwa koma akola nga nyonyezibwa nyambeko abanyambako anti katumale okwo nja kukomawo ku nsonga yo era bwe nagamba naye oli muto wange mulongo naye teyeebazizza ku bantu naye mwadde neyeebazaako bantu bambi jangu weebaze ku bantu muto wange abeera nalukolongeeyo mukakoona era naye yazze tuyambiraddala mungi omu era abadde atuwa ekyokulya wano ffenna teyandekeredde era yanyambye amanya nkwane amanya ne bwe tugaleka kale amanya tuba mukyala kabaale tuba senkukoona amaveero naye mu byonna mulongo mukama akuwa ekyosinga okwagala nkuwulya ku sita ng'oyogera ne nkuwulya ng'osoma ebbaluwa kale mbadde sikulabangako mpulira ensanyu olabika bulungi nnyo kiwala kirungi ndikiwala bannange ndikiwala bannange ogenda kuntwaza namulinda okiyeta nga ndi musanyufu bulijjo bambi tolaba mbadde manyi olina amaaso ogalaba nze nompita ekiwala ekitontoni ebintu ebyo biwulira mukwano olabika bulungi kyavaamu embaga ennyo kasukaali kakyalimu akannaalongo kategose kati anti olwonaga oyogedde ku kya naalongo naalongo naye abeereyo n'agamba bambi ekirongo kyange naffe mukama yabatuma twakoma okuzaala naye bambi weebale nnyo 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 kubanga okwatiridde abantu bangi ate atali waffe yekka mukama akuwa ekyosinga okwagala ebyali badde bikwekiika mu maaso mukama ateekeko nnyo n'abatuyambye ku lwa muzzukulu waffe beebale nnyo beebale eddala baaba wange we nkwebaza toyina naye obaddewo n'omuzzukulu wo akatono k'oba ofunye oba munywedde mazzi naye nga weemuli mwami waffe yafa n'aleka abaana baabali naye nga mulaba embeera ya kolona ono tebadde nnungi yali akola kibuye abaana babeerawo bokka ate obulwadde bwajjira n'agamba we nadde ekibuye abaana banaalya kikantuule ntunde otunyaanya twange tuli naye ngo abaddewo naffe wetufuna ketufunye omuntu era nangamba mulongo mbaddewo singa si bulwadde bwa mwana era naye bwe yayogera nagamba mbaddewo nga mbeerawo nga bwendi n'ebizibu byange abaddewo nitubeera n'omwana waffe Shamimu ali Sudaani akoze omulimu gw'amaanyi ye yafuuka bbaawa ate Shamimu maama ndi bwenti n'aweereza n'akola atya kasukaali n'akatuweereza muceere akawunga wegamba ebya gavumenti byagenda okujja nga situli bubi naye eri abaali obubi naye ate twebaza Allah yeebale yatugabirira mu mbeera eno tweyanzigeba naye katusiibule nsaba mukama ani agenda otuwa essaala ey'olwaleero etutwala mu theatre etutwala okusobozesa ffenna tufukamire amaka ga kikatu omwana gwe tujjanjaba mu katuliki si bwe kiri linnya lya paatiri n'erya mwana n'erya mwoyo omutuukirivu amiina tusomeyo kitaffe ali mu ggulu emu okimanyi namulindwa kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litiibwe obwakabaka bw'obujje byoyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu twemmere yaffe eya buli lunaku otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola
twetwala mukemebwa naye tukola embubi. Mirembe maali yajjudde enneema, Mukama ali naawe, oliwo omukisa mu bakazi bonna. Yesu omwana w'endalo naye wa mukisa. Maali omutuukirivu n'atondeserereka aboonoonyi, kyava mu kaseera k'okwava Ekitiibwa kibe ekya Paatiri eky'omwana n'eky'omwoyo omutuukirivu nga bwe kiri olubeerera. kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Nga tusaba Mukama Katonda asobole otusobozesa okunoonya ssente omwana agenda okuva mu theatre nga balansi w'abasawo tumuyina. Katonda gwe wagamba nti omuntu kisaana n'asasulwa nga n'entuuyo ze tezinnakala. Tuleme kulabika nga balyazaamaanya mu maaso g'abasawo. Bakkiriza okutandika okukola ku mwana waffe ng'obuyambi tewali, era ne bakkiriza wadde nga ssente ezirina okusasulibwako nga deposit teziwera wadde haafuwe. Naye Mukama ggwe byonna tusaba nti omwana waffe ajja kuvaayo bulungi, era tukkiriza nti obuyambi tujja bufuna. Era tubikusaba nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe. Ku ssaawa zino nga essaala ezaffe tuzimaze, nsaba jjajja nannyini nnyumba nannyini mulwadde otuweeyo ku dduwa. Nnyongera okukubiriza mikwano gyange abali eyo okutusondera ku bujjanjabi. Tetugenda kukyaza nnyo bagenyi bangi mu ddwaliro olw'ensonga nti bulwadde bwa COVID, biseera bya COVID, korona gyali tebaagala nnyo bantu kuŋŋaana. Naye nja kuba mbabuuliranga ekiva mu ddwaliro. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamina. Arrahmani rahim. Maliki yaumiddini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allah akutwale bulungi muzzukulu, ogende Allah akutuuse bakukoleko bulungi. Odde engulu ng'abaalabi balongoosa bonna ne badda engulu. Olw'ekisa kya Allah kyakolera buli munaku yenna. Kigambe nti amiina jjajja. Kale mu kaseera kano tugendeddewo mu ddwaliro. Namulinda yimuka, jjajja yimuka. Mubagamba abo nti bye bye. Tugenze mu hospital. Jjajja gamba hospital. Mubadde balabi balungi aba program called YAMAKA. Sekala olunaku oluddako inshallah mwebale kusubscribinga, mwebale kulikinga, mwebale kwagala mulongo, mwebale tuwa buyambi. Mubeere bulungi, mweraba.